ekitegeeza tugende mpola mpola courtship nkulu nnyo nga n'ekimu ku bye mulina okunoonya mu courtship amannya go gonna bagazingibwa wamu gwani kikulu nnyo kubanga ne Yesu baamutunnyonnyola obuvo bwe tambulamu ng'Omuganda kiri bibiriko. It's not satanic. Tebagala mutabani wa gundi era mugenda okwesanga nga mulina gwe mwesanga somewhere kati oyinza owulira erinnya erimu nga gwe boogerako muganda ate wa maama wo noga naye erinnya ninga alimanyi baawa nti bawano oyo ani senga abakojja kankuteraputingemu katono nnyo nkuwe ebintu bino bwe biri nti si bya sitaani ebyomumirembe ekyokubiri essula 20 2 Chronicles chapter 20 verse 13 to 14 egamba bweti Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri. Owuliriza bulungi? N'atuuliza awuliriza. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku ani? Ku Yakaziyeri. Mutabani wa Zekariya, mutabani wa Benaya, mutabani wa Yayeri, mutabani wa Mataniya, Omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina. Kyembadde nnoonyayo kitegedde. Kino ekyogamba nti otambulamu ng'Omuganda, wulira Omuyudaaya. Awo omwoyo gwa Mukama, 2 Chronicles chapter 20 verse 14. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakazayeri, mutabani wa Zekariya, mutabani wa Benaya, mutabani wa Yayeri, mutabani wa Mataniya, Omuleevi. Obuleevi kika eyo tribe y'Abaleevi. Yes, tribe. Omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina. N'ayogera nti muwulire Lwere 15 mwe Abayudaaya mwenna, mwe Abayuda mwenna brother, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe Yekosafaati, bw'atyo bw'agamba Mukama nti temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Naye agenda okwogera, owulira base ground gye bamuwadde lineage ematali ng'ovaawa. Ovaawa bwe tusoma Leviticus 18 ekyabaleevi 18 yes, please. okuva ku lunyiriri olwa nze wendi neesiga ku Luganda olwokutaano wagamba, you shall therefore keep my statutes and my judgments which if a man does he shall live by them. I am the Lord. Verse 6, none of you shall approach anyone who is near of kin to him. Kin luba Luganda. To uncover his nakedness. I am the Lord. The nakedness of your father or the nakedness of your mother. You shall not uncover. She is your mother. You shall not uncover her nakedness. The nakedness of your father's wife shall not uncover. You shall not uncover. It is your father's nakedness. Wani? The nakedness of your sister, the daughter of your father, or the daughter of your mother, whether born at home or elsewhere. Their nakedness you shall not uncover. Ekyabaleevi 18 ebyabaleevi 18 okuva ku nnyiriri lwa 5 ndowooza okomye ku lwa 9. The nakedness of your son's daughter or your daughter's daughter, their nakedness you shall not uncover, for theirs is your own nakedness. The nakedness of your father's wife's daughter, begot by your father, she's your sister. You shall not uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your father's sister or your senga. She is near of kin to your father. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister, for she is near the kin of your mother. You shall not uncover muganda wa nnyoko abamaamawo. You shall not uncover the nakedness of your father's brother. You shall not approach his wife. She's your auntie. You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law.
she is your son's wife. You shall not uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your brother's wife. It is your brother's nakedness. You shall not uncover the nakedness of a woman and her daughter, nor shall you take her son's daughter, her daughter's daughter, to uncover her nakedness. They are near of kin to her. It is wickedness. Nor shall you take a woman as a rival to her sister. You know, to uncover her nakedness while the other is alive. Waliwo wano mu cultures ezimu bw'afa bamusikiza asobola eta muganda we n'amuwasa. Aba akyaliwo tosika. Tosika. You shall not approach a woman to uncover nakedness as long as she is in her. Okay. Eno ndala ya purity wano shala ali mu nsonga biki. Tukoma ku lwa 18. Tukoma lwa 18. Tukomye yes ku lwa 18. Tandikira ku mbibagambe babyesomere naawe. Babyesomere wawanvu. Ekyabaleevi. Eyo yonna yonna kye boogerako. Ekyabaleevi 18 okuva ku 5 tukomye ku lwa 18. Eyogera ku incest. Bonna ba next of kin. Buli wologeya ku booluganda. Tebitandikidde olwaleero mu kika kyaffe. Bayibuli egambye omwana wa kitaawo oba maama wo ne bw'aba yazaalibwa walala